Bannayuganda bempulira abatagala kwogera na NRM ekizibu kyabwe kiri kimu, tebaagala kwogera na General Museveni ate ng'ensonga zaabwe entuufu ate nga nze omu ku bo. Ekisooka ekizibu kya General Museveni ayagala abantu boogere naye nga bagenze kukkakkana, so si kwogera naye nga balina bye balina okukkaanyaako mu butakkaanya. Eyo nsonga nkulu. Ekyokubiri, ebbanga lyonna tubadde tukyogera nti okwogera ne General Museveni ng'omuntu erina okubeera miitingi ng'eriko n'agikubiriza nga talina kyekubiira nga n'ensonga zirambikiddwa. Nze kyeŋŋambye nti n'abeera mugenda bawandiikira kyanjawulo, njagala twogere nabo ku nsonga ezikwata ku mateeka g'ebyokulonda n'okujjula obukulembeze, reforms ne transition. Kubanga ekyokubanga omwami Museveni obukulembeze bujja muva mu ngalo n'ekibiina kye si kirooto bulooto, oba ayagala oba tayagala. So tugamba nti eggwanga nga likyuka, situwagala ekibiina kye NRM n'abakulembeze baakyo bagwire eggwanga lino. Twagala twogere ku kutya kwabwe, twogere ne ku birowoozo byabwe. Ndowooza kikulu nnyo okubanga ensonga ezo zoogerwako wakati nga situkkaanya nabo. Kale, Muzeeyi Masaayansi ow'ebitaano, gwe tolowooza nti ag'amagezi ge mulowooza nti muyina mangi, temulaba nti gongera kubalabisa nti bulijjo tubatiira bwereere naye nga mukoppa bukoppi, ate okukoppa kwammwe kwa kibuyabuya nnyo, kubanga mutuuse n'okukoppa amannya. Omuntu okoppye naye ate otambulidde ddala ng'abaakusooka bwe baatambula. Kakati mukulu Masaayansi, kankubuulireko, buli kye mukola baakitukola dda era tukimanyi, tumanyi nawa gye kigenda okuggweera. Eyo ekiziti gye mugezaako okukwata ne banno be mutambula nabo ye ekiziti yeemu Honorable Betty Namisango Kamya gye yafulumiramu, ye ekiziti yeemu Jima Akena gye yafulumiramu ng'atunda UPC ne Honorable Namisango ng'atunda Uganda Federal Alliance, ye ekiziti yeemu Mau gye yafulumiramu ng'atunda basiranda ewa Museveni, era ye ekiziti yeemu Bamolini Kirya, Kima Kyalya, Benoni Biraalo, bonna gwe bonna obamanyi abagenze nga batunda ebibiina ewa Muzeeyi Museveni, bonna obamanyi. Naye ate mmwe mukoppye ne mukoppa n'erinnya, kubanga General Museveni yatugamba nga tetunnaba na kugenda mu kalulu ka 2021 nti agenda kumalawo gurupu ya Kyagulanyi. Yali akitegeeza, naye pulaani ye yali etya? Pulaani ye yali ya kusindika mmwe ba political scavengers be bajje mu NUP tubaanirize, mumale mumwefuulire mumulyengo omusege. Omu ku mmwe, pulaani yammwe omu ku mmwe yayina okujja yeesimbewo amwesimbeko, kubanga mu bwongo bwammwe bwabagamba nti yali tamanyi bya bufuzi nga mumulaba ng'omuto. Kati ekigendererwa kya General Museveni kusindika mmwe mumale okuyingira NUP era kye mwakola, mwali successful, then omu ku mmwe amwesimbeko amale atutunde nga Mau bwe yakola, nga Akena bwe yakola, nga Betty Kamya bwe yakola, n'abalala bonna obamanyi. Naye mwasanga Kyagulanyi mugezi okubasinga, buli stepu gye mwateekinganga ng'abalaba. Njagala tujjukire kino ekiboozibozi ky'okuteesa ne General Museveni si gwe osooso kyogera. Jjukira bulungi nti Bisekiso Bwannika
yakyogera nga twakamala n'okuva mu kalulu ka 2021 okitegeera naye ye nga bw'atasirika Siroganga yayogera ebyali mu Kasaka ne General Museveni bye baateesaako nti bajja genda bateese bamale baweeyo ekibiina naye olw'okuba ekiseera kyali tekinnatuuka ye n'apapa kakati essaawa ya leero mweyolese lwatu ne mweyanika nti ebigendererwa byammwe nga tetunnatuuka mu kalulu ka 2026 byali byakusaanyawo NUP omu ku mmwe nga yeesimbyewo abantu bamwesige nga bakulemberwa akabinja akatono akava mu DP block bakwate NUP bajiwe General Museveni naye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yabalaba era nga yabategeera kakati bino byotugamba simanya reforms simanya mwagala kutereeza biki kankubuuze mukulu bitano okuva 2011 ng'oli oli member wa parliament mpaka olwaleero 2024 wakakitegeera nti electoral reforms zibadde zeetaagibwa lwaki bulijjo obadde tozireeta kiki ekyakulobera okuleeta electoral reforms ezo ng'okyali rope oba oyagala tugamba nti ebitaano bye bakuwa byoyita akasiimo babikuwa kuleeta electoral reforms kakati nno mukulu masayansi ab'emitwe emitono mugenda kubabuzaabuza era nabo bagenda kutundibwa mu mirengo nga Betty Kamya bwe yatunda ba Beka Byayi bamubiru n'abalala nga Mawu bwe yatunda basiranda n'abalala nga Akena bwe yatunda Botunu ne banne ewa General Museveni naye ffe abalaba era abategeera abamanyi ebigendererwa byammwe nti munoonya safe landing mu NRM babawo obufo kubanga muwulira nga temwagala kufiirwa motoka za gavumenti temwagala kufiirwa privileges za gavumenti kati munoonya safe landing butya bwe mutuuka mu NRM musigale nga mulya sente z'omusolo abo baba emitwe eminafu mugenda kubatwala era bagenda nammwe mubatunde mwe babawe motoka muvuge ne privileges mwenjoyinge naye ffe tetugenda kubikkiriza era njagala okutegeeza ssebo musajja wa Kabaka nti ffe abalaba era abeetegeerera tumanyiwa gye mugenda okukomekerera so n'olw'ensonga eyo ekyo si kipya byonna mubikole naye tubamanyi era tubalaba era tubaagaliza safe landing ennungi mu NRM naye ekyennaku nti mugenda kugwa nayo kubanga obudde bwa General Museveni n'akabinja ke buweddeyo era twongera okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti weebale kujja kutuzibula maaso ne tumanya abantu betwali tudiringa nabo ebbanga eddene era tukusabira buwangaazi taata wangaala okutuusanga otudde wali mu ntebe yo ng'olaba ku ggwanga lye wanunula nga litebenkedde mirembe n'abaabuzaabuzanga abantu bajje bakwebuuzeeko bagambe musajja gwe amagezi wali wagajjawa nga tetwakulowooza kuba mugezi bwoti ate nga nkulayirira ssebo masayansi ekyo kigenda kubaawo era ogenda kukirabako long live His Excellency mbadde nkuwa ekitiibwa nga simanyi nti naawe oyinza okuwubisibwa n'ogenda mu bikolwa bino ebyokwagala okusaanyaawo empologoma ya Buganda kansooke mbajjukiza Obuganda tebulifugibwako mukazi ngo bwa Bungereza bufugibwa Queen oba bwafugirwako Queen nedda
era ajja sigala nga musajja afuga Obwakabaka bwa Buganda. Gw'omumbejjale yalogootana ng'oyagala kusaanyawo Lwali Mutebi ng'osuubira nti osobola okweŋŋanga otule ku ntebe eyo kizibu nnyo. Ennono terikyuka ate era terisoboka. Kati gwe mukola amalagala, mukola obutemu n'obukyawe nga musuubira nti muyinza okutula ku ntebe eyo. Kizibu nnyo. Ndi wano bategeeza. Bemusanga bayogeza mu kkubo ng'abantu bako biseera ebisinga munnange tebaba nti baba bakolaakoladde ebikolobero ne bibaddira. Naye kansubire nti ebigo byenjogedde bino bibatuuseeko era mwewuunya bituuse bitya okuba nti bifulumiziddwa olwaleero. Wabula njagala bategeezera nga nva mu katunnumba kano nti buli kikolobero ky'omukozi wano kirizanyibwa ku lutimbe gaggadde ng'abasigula okukola ebintu bino amaze okuwunzikibwa. Buno obutebulizanyibwa ku ntimbe gaggadde mu Lubiri e Mengo ku TV za Uganda zonna nga bukakasa ebikolobero mwakola mmwe kennyini nga mugamba musajja byonna byayogera byali bituufu. Mwe mulibulira ensi lwaki mbadde mbikola. Awo tovuddewo.